oyina okusooka n'okola survey. Buli lw'onookola survey n'ojjanga weebuuza ebyennyanja bigenda kubuulira kye byagala. Kati kasita bigeza ne bikubuulira kye byagala abantu bange bino bye baagala. Osigala okola ku mulimu naye nga bw'opulaaninga. Pulaani nolooza kyawukana. Pulaani kuteeka buteesi bintu bye bakugambye ku lupapula. Kuba bwe bisigala mu mutwe mwe muli heartbreaks, mu mutwe mwe muli rent gwe babanja, mu mutwe gwe muli fees, mu mutwe gwe muli neighbor atayagala opaakinge kumpi naye. Awo biira we confusinze. Bijje mu mutwe, wandiikako ku lupapula nti abantu bano bensanze babadde 18. Abantu bano 18 beetaaga omuntu abatuusaako nakati. Baagala nakati, tebaagala jjobyo, tebaagala miyembe. Ejjukira wali abajja okujja nga baagala ejjobyo. Abo kati kati oyina kwegamba wali abajja okujja nga baagala ejjobyo, naye gwe bw'obadde okola survey baani abasinze obungi. Okitegeera abasajja bajja wano eyo kampuni baali bagiyita Warid. Ne bamala omwaka mulamba nga tebatunzeeyo simu kadi neegi wadde airtime naaka, naye nga basasula abakozi, basasula amafuta, basasula ne rent. Bali mu kukola survey. Bagenda okumaliriza nga bamaze okumanya Omunnayuganda kyayagala. Nga buli muntu ayintoka kuba nga alina simu kadi yawe. Bakimanya Omunnayuganda bw'ayogera ku simu tamala. Kuba oli oba omugambye nti nno kale tujja kuddamu n'agamba ne gundi mumpeeko. Twogereko. Beetaaga bando. Kasita baamanya nti twagala bando ne bagiyita Pakalast, ne bagiyita corporate mega bonus. Kampani endala zonna baazijja mu kisaawe ekya Voice. Warid yafuuka ensonga. Eyo gundi yali success. Ezo calls zali success to the extent abantu ne leero bakyaziyita free calls. Awo waliwo free calls ng'ate zaakusasulira. Naye it was a success. Nti zaali nnyingi nnyo unlimited to the extent nti zaawunza n'abantu. So bw'omala okusurveyinga abantu sooka obategeere. Kasita omala obategeera nti baagala manda so sinku ng'onoonya nsawo z'amanda. Baagala tops nga mikono miwanvu so si mimpi. Olwo butiiki egenda fu. Kati ng'okissa ku lupapula. Ku lupapula okwo owandiikako nkijjawa era nkijjirayo ku ssente mmeka. Bw'otandika okumanya ssente z'okijjirayo n'otandika okumanyaawo kintuukako kitya bwe nkireeta. Otandika okumanya ssente ze weetaaga omugatte gwazo. Kati gwe wano ku mulimu ng'otandika okusevingira ekiruubirirwa. Bakuwa omusaala 5,000 ng'ogamba nakirabye neetaaga kutunda manda. Ensawo ya 7,000. Bwe naatandika n'ensawo 10 ku lupapula neetaaga 7,000. Ekibando kisaawo kya 15,000. Landiroodi nja musasulanga 10. Kitegeeza nti neetaaga miliyoni zange nga 2. Miliyoni 2 zijja kumpa ensawo z'amanda 20 nteekeko n'ekiyumba. Kati wano ku mulimu bwe baba bakuwa 5,000 ng'otandika okukwatangako tugambe 15 oba 2 oba 10 nga lidda bbali. Naye nga lidda bbali lwaki? Lwakiri kye wagenze n'okolako survey. Okay.